GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة أخرى وخلق الناس بخلق الحسن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matendo amajjuvu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutuusizza olwaleero nga tukyali balamu, era Allah n'atutuusa mu kifo kino okubeera nga tuweereza n'okukola emirimu gye. Allahu azza wa jalla ekyengero eky'obulamu kyatuwadde tetusaanidde kubeera nga tukibuusa amaaso. Libadde ebbanga ddene nnyo nga tetulabikako ku lutimbe luno, naye ebintu bingi ebikyuse mu bbanga eryo. Eyaliwo ku lunaku luli n'olunaku olwaleero, akthar nnas, abantu bangi nnyo nnyo Allahu azza wa jalla bajjuludde, tebasobodde kubeera nga batuuka olwaleero luno nga balamu. Naye nga mu bbanga eriise mabega baali balamu, naye nga ebutuukidde olwaleero si balamu. Thaniya, abalala Allah baleetedde enkyukakyuka ku bulamu bwabwe. Allah bagezesezza n'endwadde ezitawona. Abalala Allah bagezesezza n'ebitanda. Omuntu obeera nga oli mulamu ng'otambula nga munnange emmere ogirya na buli kimu ng'okikola nga ekiteekeddwa okubeera, tolinza kufaayo kumanya kwani atali mu mbeera eyo gy'olimu. Abooluganda, mugendeeko mu malwaliro, nkola ya Busiraamu okulambula ku balwadde. Funayo akadde olunaku ng'olwokutaano ng'olwo n'ennaku ng'eza Eid, oba olunaku lwonna lw'oba osobodde mu bulamu bwo, fissaayo akaseera gendako mu ddwaliro. Ojja kusangayo abantu bangi nnyo nga bamu ku kitanda bamazeewo ebbanga ddene eriwera n'omwaka. Kyabulyazaamaanya nnyo omuntu bw'ateebaza bulamu Katonda bw'abeera amuwadde. Ffenna kyetutambulira, tutambulira mu bidduka, booda zisiiba zitta abantu buli lunaku. Era nawulirako lumu nga bagamba nti olunaku lumu booda ziyinza okutta abantu 2-3 olunaku lumu bwe ruti.
n'okusingawo. Naye owooluganda andaba era mpuliriza ku booda kw'otambulira buli lunaku, naye toyina yadde enkovu ng'evudde ku piki. N'okutambula obutambuzi okuva kwewuwo woosula okutuuka ku kkubo w'olinyira emmotoka, gw'olinza okulabawo nga kumpi, mathalan ababeera okumpi n'ekkubo, naye wonna w'otuuka otuukawo lwa kusaasira kwa wakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ekyo kirina okusooka okuteeka mu mutwe ti wano nawendi ndiwo ku lwa Allah. Kikubeere mu bwongo, ofumiitirize ku kyo, onyikire okubeera ng'omwebaza. Allahu azza wa jalla ayogera ku butonde bw'abantu ng'atugamba nti ffe mu bulamu waffe entonde yaffe tuli batomi. Ebirungi Allah byakukolera in your life wobitunulako notandika kwebaza kimu ku kimu tojja kumalayo. Okusookera ddala ekyengere eky'obulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, olw'okubanga atadde mu abo abalamu olwaleero. N'amira omwoyo gwange nze kennyini abaweereza okutya Allah wa iyyakum nammwe abandaba era abampuliriza. Tusiiba tukyogera, almost buli mwalimu akyogera nti okutya Allahu tabaraka wa taala kyangu kyakuyisa ku lulimi, naye nga kizibu nnyo kyakuteeka mu nkola. Naye nga kyangu, era nsiiba mbawa formula oba method. Okusinza Allah oba okumutya kwe kukola byonna Katonda bye yakulagira okule. Ekyokulabirako ng'okusiiba. Allah atulagira tusiibe omwezi ogwa Ramadhan ogwayita, tusaba Allah abeere nga akkiriza okusiiba kwaffe ke twasiiba. Allah yatulagira okusaala buli lunaku esswala 5 ng'osooka na subuhi, dhuhuri, hasiri, maghribi ne isha. Esswala 5 omuntu zolina okusaala buli lunaku. Okibeera nga ddala kituufu okkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero. Niye owooluganda mpuliriza era ndaba kusaalako mmeka? Ku swala osaalako mmeka? Esswala 5. Amakulu buli ossa mu nkola emirimu gyonna Allah gye yakulagira okukola, menyeeko emirimu 2 naye n'emirala mingi nnyo n'ogissa mu nkola, ate n'obeera nga olekayo ebyo byonna Allahu tabaraka wa taala bye yabeera nga akuziyizaako okukola. Buli wowangaala bw'otyo oba olina kye bayita takwa mu mutima. Buli muntu yenna alina kyatya. Abayizi ku ssomero batya mbooko, ate ffe abantu abakulu tutya nnyo gavumenti. Mathalan tutyo tusiba, tutya okutukuba embooko wahakadha. Naye buli omu yamanyi kyasinga okutya mu bulamu, naye buli woofuna okutya mu mutima nogaa nti ekintu kino nkitya, kitegeeza butakisemberera. Lwaki? Kubanga ogenda kukifunamu obuzibu. Kakati
ne Allahu azza wa jalla waba yakugaana okulya riba, nga yakugaana obwenzi, nga yakugaana so and so, olina kubeera nga bw'owulira nti Allah agaanye, no muli mutima gwo nga mulimu okubeera nga owulira okutya nga kuwulira ku bintu ebirala. Nawe kibeera nga tekijja mu mutima gwo, kitegeeza okyali bubi nnyo mu bukkiriza, era oli ku stage esookerwako. Abooluganda bampuliriza, ani wano oba ani alinza okuwulira obubi ennyo nga tasadde? Ani? Ojja kusanga nga batono nnyo abawulira okwennyamira mu mutima. Lwaki tebasadde? Abamu baswa, it's normal not to pray, it's normal. Obutasaala kya bulijjo, it's okay. Abasinga bakitwala obutasaala, it's okay. Naye omukkiriza ate Allah we ddala nga akkiriza ti Allah gyali n'olunaku lw'enkomerero gye luli, buli swala weemuyitako awulira ekizibu mu bulamu bwe. Ekyo nno kikulu. Buli omu yeekyekinge, wembere eswala empiseeko, nina kyenkyukakyukako mu bulamu. Eyo nsonga nkulu. Tuzzaako okusaayo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ebyengera n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammad alaihi salatu wassalam, eyatujjira n'amazima gano ag'obusiraamu. Omubaka okuviira ddala ku ntandikwa, Allah yamussaako obubonero obulaga nti waakubeera nabbi, yadde nga yali tannafuuka. Naye ate we yafuuka ku myaka 40 yabeera nga ajja n'atubuulira ebyo byennyini Allah bye yeetaaga. Era mu bimu kubitegeeza okwagala Allah okutuufu kwe kugoberera omubaka we Nabiyuna Muhammadi alaihi salatu wassalam. Abooluganda bampuliriza era abandaba, omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti baba muyita RDC. Tolinza kubeera ng'oyagala nnyo pulezidenti ng'ate ababaka be obayisaamu amaaso. Kikyentegeeza tesobola kwagala Allah n'ogamba nti Allah wange mwagala nnyo, naye ng'omubaka tolina kyomugobererako. Omubaka we Allah kyatugamba nti bwe kibeera nga ddala mazima Allah mumwagala, fattabi'uni, mugoberere omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam. Era mbimu kubitegeeza okwagala Allah nga we ngambye, okwagala Allah okw'amazima ittiba'ur rasul, kugoberera omubaka Muhammadi alaihi salatu wassalam. Basaba abooluganda bampuliriza, tumugoberere, buli kye yatusomesa tukisse mu nkola, tutegeere eddiini ku ntegeera ey'abasahaba nga bwe bagitegeera, nga bagijja kwani? Ku Nabiyuna Muhammadi alaihi salatu wassalam. Olwo nno tujja kutuuka ew'omulezi waffe Allahu tabaraka wataala nga tuli mu abo abeesiimye. Almawduu alyawm, kyetugenda okwejjukanyako olwaleero, kiriko omutwe ogugamba nti alwaladu assalihu. Alwaladu assalihu, kyetugenda okwejjukanyako leero, alwaladu assalihu. Mu Luganda kiki? Kitegeeza omwana omulongoofu.
omwana omulongoofu. Hadisi yetugenda okwera nga twejjukanyako eva ku sahaba ayitibwa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalatha awalan sadaqatu aljariya thaniya aw ilm yuntafa bihi thalatha aw waladu as-salihu yad'u lahu. Rawahu Imam Muslim. Hadithi ngeva ku sahaba ayitibwa Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Abi Huraira ono amanya gamatuufu ya Abdurrahman ibn Sakhara ad-Daws atunyumiza nti yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye. Yagamba idha mata ibn adam omuntu bwafa inkata amaluhu emirimu gye gyonna gikutukawo. Idha mata ibn adam omuntu bwafa inkata amaluhu emirimu gyonna gikutukawo. Kyokulabirako abadde asobola okusaala nga tokyasobola, abadde asobola okugenda n'onoonya riziki mu duniya nga tokyasobola, wakadhalika abadde yeetambuza nga tokyasobola kubeera nga weetambuza. Buli kitegeeza obulamu singa omuntu afa kikutukawo. Ebintu bingi nnyo ebiriko ekyokulabirako ekyo. Tulina bakadde baffe abaali abawalimu nga baali basomesa balungi nnyo naye ng'olwaliro tebaliiwo. Eno eduniya ebadde n'abafuzi naye ng'olwaliro tebaliiwo. Eno eduniya ebadde ne bannabyanfuna ba businessman, abasuubuzi, ab'amaanyi, leero tebaliiwo. Eno ensi ebadde n'abalimi naye olwaleero tebaliiwo. Kwegamba kasita omala okuva mu nsi ebiyo biba biwedde. Kyova olabeera omuntu bw'afa emaali ye tugigabira abaana be oba ababiminako oluganda wahakadha. Kati nabbi agambye nti idha mata ibn adam muntu bw'afa inkata amaluhu emirimu gyonna gikutukawo illa min thalatha asigaza ebintu bisatu byokka ku nsi kuno wadde nga yafa. Ekisooka sadaqatu aljariya. Sadaqatu aljariya sadaka aljariya ekulukuta. Amakulu sadaka eyakagenderere. Omuntu bw'afa ebirala byonna bizingibwako ne biteekebwa bali wabula n'asigazaawo sadaqatu aljariya, sadaka ekulukuta. Ebyokulabirako
omuntu okuzimba masjidi Allah abakuwadde ku ssente zimbawo masjidi ebbanga masajidi lyenamala ku nsi kube erinza obanga ekusinga obuwangaazi naye ebbanga masjidi lyenamala ku duniya kuno ng'abantu basaaliramu ojja kusigala oganyulwa ne obanga ovudde wano amakulu eyo saddaaka tekutuka esigala etambula ekirala okuweerera abaana bw'otalinaako kakwate omwana n'omuweerera mu masomero ag'obusiraamu n'omuteekayo n'asoma elimu n'asoma irimu endala ey'ekizungu n'afuuka omusawo oba n'abaako kyonna kyabadde amakulu n'avaamu emigaso eri abantu era osigala ofuna ne bw'oba wavaawo okusimba omuti ogw'ekibala naye gutabeera gwa kibala ebbanga lye gunaamala nga bwe guli abantu nga batuula mu kisiikirize kyagwo ne bafunamu omugaso ojja sigala ofuna mu maaso ga Allah okusima enzizi bowahold kwegamba emirimu ng'egyo omuntu wa Allah bakwadde obusobozi gyenyigiremu egimu gyetaagisa ssente endala emirimu emirala tegyetaagisa ssente awala gyetaagisa bumalirivu nakubeera nga osobola okukola ekintu ekituufu tugambye ti mwanadamu bwafa inkataa amaluhu emirimu gyonna gikutukawo illa okujjako emirimu esatu yegisigala ng'ogusooka assadakatu aljariya saddaaka ekulukuta awo nno wensinziira okukoowoola abasiraamu mwenna okuyamba okusaddaaka kubitegeeza emirimu gy'obusiraamu daawa esobole okutambula tunuulira nnyo tv yo weetegereze obubaka obuyita wansi kwata essimu baako kyosindika kibeere nga kiyamba obusiraamu okugenda mu maaso olinza obutamanya ddi ogenda kuganyulamu ekyo naye olikitegeera oluvannyuma lw'okubeera ng'ovudde wano ng'ozzeeyo ew'omulezi wo Allahu tabaraka wa taala ensonga endala awo elimun yuntafau bihi oba irimu oba okumanya okugasa okumanya okugasa kitegeeza waliwo okumanya kwa mirundi mingi waliwo omuntu okwanga olina irimu etagasa eyo tugyewale irimu etagasa nosanga omuntu nga mukugu nnyo mu irimu etagasa mu maaso ga Allah irimu gyentegeeza ya irimu egasa mu maaso ga Allah ng'ogenda sigala ogifunamu ekyokulabirako
mu baana sseruganda b'ozadde ani amanyi Qur'an al-Karim? Weetunulemu. Naye nga jjukira Nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalamu yatugamba atya te khairukum, asinga obulungi mu mmwe man ta'allama al-Qur'an, ye muntu yeeyigiriza ekitabo kya Allah. Gwe nnyini Qur'an ogimanyi kyenkana ki? Womala okubeera ng'oyize Qur'an al-Karim wa'allamahu, n'ogiyigiriza n'abantu abalala, ekyo nno kikulu. Ye irimu egasa esookerwako ilmu kitabillah, okumanya ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Naye abantu be mumanyi nga bingi, sanga omuvubuka ng'ayimba oluyimba tamanyi na makulu gaalwo, luli mu lulimi lu Nigeria, naye ng'aluyimba okuva lutandika paka gye lukomekkereza. Nesooka weebuuze, oluyimba olukutte ogenda dufunamu ki? Baada mauti, ngomaze okuvaawo, ani gwe bagenda okusasula ennyimba ze yakwata? Era ojja kubeera ng'osasulwa mu nsasula eyo yennyini gy'osaanidde okubeera ng'okola ki? Ng'osasulwa. Gy'wakoma okutambuza obwononefu, gy'ogenda okukoma okubonerezebwa omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akati twegendereze irimu gye tutambuze irimu egasa, so si irimu etagasa. Abantu baweeredde abaana, amabega kaawo naliko ku graduation ya musajja musiraamu ewaffe eyo gye tuwangaalira, nampita ngende ku mukolo omwana we amaze okusoma, naye yasitula abaana bonna bazadde nga bonna Allah amuwadde obusobozi n'abasomesa ilimu y'edduniya. Naye nalinda mpulireyo nti waliwo ono omwana bw'ati nga muwalimu obanga yakwata Qur'an nga taliiwo, naye ng'agamba nti ono yinginiya, ono dokita, ono musomesa, ono gundi, ono yasoma bino, ono yasoma bino. Naye okubisoma si kibi, kirungi. Era kibola mu masomero gaffe tusomesa bibiri, tusomesa eddiini ne tusomesa n'ensi, omuntu asobole okuyita mu nsi ate ne ku akhira ayitewo. Ebintu ebyo bibiri. Naye era nga mugamba tiseeka amasomero g'obusiraamu school fees gasaba mungi, school fees gasaba mungi. Naye n'okwata emitwalo 5 kakadde n'osasulira omwana mu ssomero eritali lya busiraamu nga talina kyagenda kufunayo kigasa, nga tewali. Naye okukwata emitwalo 5 n'ogiwaayo, omwana n'asoma oluzungu n'asoma n'eddiini, olaba nga bakusedde. Awo nno shaitaani weetuuse mu kubeera ng'ebuzaabuza banadamu netukozesa ensobi. Tugambye irimu egasa gye waleka ku nsi ejja sigala egasa ne woliba ofudde. Ekyokulabirako, nayogedde ku bakadde baffe abawalimu, Shehi Nuhu Muzata, Allah abeerenga amusaasira,
golowooza ebigambo bye yaleka tamudde emyaka emeka kati bameka be yasomesa buli kiisi yayiga ku Sheikh Nuhu Muzaata ilimu naye n'agisomesa Sheikh gyali aganyulwa era Allah amuwa empeerayi wankwadde nga Sheikh yafa. Sheikh Abdurazak Matovu yaleka vunudde Qur'an mu Luganda bameka basomye Qur'an eyo simanyi yokufuna kusingaawo. Sheikh yafa emyaka mingi mabega naye Allah takomanga kumuwandiikako mpeera ze alinga akyaliwo olw'irimu gye yaleka egasa. Basheikh abalala bangi Sheikh Abdul Karim Sentamu wowulira emisomo gye olabanga omuntu akyaliwo nga Allah yamutwala bamukuba amasasi. Ne Sheikh Bukyafa irimu esigala etambula. Imam Bukhari kizibu nnyo omuntu yenna yasoma eddiini n'atasoma ku hadisi za Bukhari ziyakuŋŋaanya. Bukhari ne Muslim in fact hadisi ogamba nti hadisi eno ntuufu tugyesize fedda mu primary batusaka akagambo mutafaku alayhi baimaamu bombi bagyegattako Muslim ne Bukhari naye nga baliwa ku nsi kwe bali bafa dda naye balina kye baaleka irimu egasa. Omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalamu aliro ddawa Allah yamugjawo yafa naye almost abantu billion nga 5 nosoba bagoberezi be buli kiisa amanye eddiini omwalimu eyasooka ye mubaka kwe yagimusomesa kwegamba buli woosoma irimu ate n'ogiyigiriza omulala irimu gyekoma okutambula buli kiisa awulira n'aganyulwa mu kyosomeseza Allahu azza wa jalla agenda kukuwa empeera yo mu bujjuvu. Ekirala nga gwe mulamwa gaffe omukulu au waladi aswaleho yad'u lahu oba omwana omulongoofu ajja okusabira. Hadisi kanji baddiremu omubaka yagamba idha mata ibnu adam mwanadamu waafa oba omuntu waafa inkata amaluhu emirimu gye gyonna gikutukawo illa okujjako min thalatha ebintu bisatu byokka byebisigala. Ekisooka sadaqatul jariya sadaqa ekulukuta okugaba kweyagaba twabakadde baffe abasalanga juma ne zukuuli edda baaleka basaddaasa ettaka saa zino okulya amasomero ekawempe abalala bawayo eka 20 n'okusoba eri obusiraamu bakadde baffe ab'ekibuli naye nga baafa dda naye sadaka gye baaleka nakaakati ekyagasa obusiraamu ddala abosolo sima nabo mulayini sadaqatul jariya sadaka ekulukuta etaliiko kkomo amakulu empangaazi yesigala ng'ofudde
naye bisigadde byonna bizinensi motoka teri. Wala omuganda waffe Allah amujjulula Allah amusaasire yali vlogger Isma Olaxes yakeeranga ku makya n'atsa kamera maaso ku ssimu n'akola omulimu gwe naye Allah we yamuggyaawo tokyasobola wulirayo yadde akatambi kakapya. Kitegeeza byonna ebitegeeza edduniya kasitoofa biggwawo. Buli kiisi kyolina kikweyuniza ku mateeka ga Allah kiggwawo n'ogalamizibwa mu kabuli bw'omu. Bino byonna byolese ku nsi nga tebikyalina makulu okuggyako ebintu ebyo bisatu. Ekisooka swaddaaka ekulukuta Allah atuwa obusobozi bwayo. Ekyokubiri ilimu egasa abange ekyo nno kitusindika mu kunoonya okumanya. Basiraamu tunoonya okumanya ogenda kutuusa ki kyotamanyi. Kyonna ekyo kitono kyofunye koowola munno naye abeere nga akifuuka. Naye sooka okyegendereze kirina kubeera nga kituufu. Kati okituusa Musiraamu n'akiyiga, Oluganda n'akikolerako, naye n'akisomesa omubalala ne woliba ovuddewo malayika zijja sigala ziwandiika empeera zo. Ekyokusatu au waladu aswaleho yadeho lahu, oba omwana omulongoofu anakusabirako ng'ofudde. Awo nno twegenderezeewo. Nabbi yagamba omwana omulongoofu anakusabirako. N'amala okusaala eswala n'awanika emikono n'agamba ayi Allah nkusaba osaasire taata wange yafa omugazize ekifo gyali, maama wange Allah musaasire, jjajja wange Allah musaasire. Ng'omwana akikola ekyo lwamala okusaala. Naye bameka abasabira bazadde baabwe oba olwafa ne babivaako? Okusabira omuzadde edduwa tekyetaagisa kuŋŋaanya bantu oba budget nnene. It's just matter of kuwanika mikono n'ogamba ayi Allah nsaba osaasire maama wange. Omusonyi byamusobako ye kyokka. Oba olinamu kasente n'omusaddaakira n'ogamba mpaddeyo omutwalo guno ku lwa maama, guyambe omunaku. Ayi Allah oba okkiriza maama wange mutaasa. Ekyo nno abazadde tekifunika. Omwana omulongoofu tafunika. Anakwanikira emikono n'akusabirako in your absence. Naffe abaana bannange tuyige okusabira bakadde baffe nga balamu oba nga yafa. Omalako otyo omwezi mulamba nga wallahi tosabidde ku maamawo oba taatawo nga yafa. Ahi karimu. Naye abaana b'omulembe guno munnange wetu wetuwangaala naye tukyuse si yenkola entuufu. Nandibuuziza ekibuuzo, waliwo omuzadde ayagala omwana waffe? Wallahi taliyo. Omwana ne walwala n'alwala n'akomayo, omuzadde atoba naawe era paka woofa nakkiriza nti ekyo Allah kyageze.
naye wano omuntu agenda n'alwaza kitaawe n'amala emyezi 2 ku kitanda n'agamba taata yandifudde n'awummula obulwadde bumulumye nnyo. Ani yakugamba nti eri waliwo okuwummula? Ani yakugamba? Lwaki yagala muzadde waafe nga gwe yatoba naawe? Ekyo nno okwerabira, naye engeri gy'oyisaamu muzaddewo naawe abaana b'ozadde bebajja okuyisa. Kakati twagala tulabe amakubo ge tuyitamu okufuna omwana omulongoofu. Ekisookera ddala, ekkubo erisooka ng'oyagala okufuna omwana omulongoofu, ekkubo erisooka kufuna omukyala omulongoofu. Ofuna omwami omulongoofu. Eyo nno gye tutandikira okufuna abaana abalimu ensa, abaana abalongoofu. Omubaka yagamba sallama nti omukyala awasibwa lwa bintu bingi n'abimenya, naye ekisinga okubeera ekikulu omukyala ow'eddiini. Omukyala ow'eddiini. Naye abantu bangi abavubuka bye tufa birala nnyo. Mathalan, abasinga tufa feesi nti omukyala alabika bulungi, namusanze mu kisenyi ku muzikiti mu Somaali, nga gwe ekikututte obwongo beauty, ebirala byonna n'otafaayo. Abalala tufa kikula, mukyala alina figa, ayimirira n'ogamba mashallah, ne tubawasa olwa figa, ne tubawasa olw'obulungi. Naye nkujjukiza nti obulungi ne figa biggwaawo mangu, naye owasanga omukazi olw'ekyo ekimuli munda, ng'ekikulu mu byonna ddiini. Abooluganda, owanga owasa fubanga nnyo nga w'osobola, fuba nnyo nga w'osobola owasa omukazi alimu eddiini, era tekakutanda n'owasa omukazi ataliimu ddiini, oliba omaze okufaafaaganirwa. Ekyo kibuuzanga abaali bakirozezzaako. Anti omukazi ataliimu ddiini alowooza shiriki essaawa 4. Kyova olaba ng'abafumbo bangi amaka gaabwe gayimiriddewo ku shiriki. Owange gwa ndaba era mpuliriza amaka ago gayimiriddewo ku ki? Ddala omusajja oyo ali mu maka ago aliwo lwaki? Aliwo lwa mukwano oba lwa shiriki? Eyo ansa buli mukyala agirina. Era abasajja bangi tuli mu kiti ng'ekyo, nga tuli maka olwa shiriki, nga buli lunaku batwongera shiriki ku shiriki. Be bakyala betuwasa. Kati omukyala omushiriku omusuubira muzaalamu mwana ky'omulongoofu, ekyo nno kikulu.
akabonero okwolabira omukazi atali mu ddiini ekisooka butasaala. Omukazi atasaala totawaananga. Omukazi atasaala totawaananga, tajja kuvaamu kitonde na kimu kirongoofu illa rahmatullah, okujjako ng'osabye ennyo ate Allah naye nassaawo okusaasira kwe. Bamanyi okugamba eddiini si kusaala, abo abasaala bebasinga emitima emibi, eyo yonna babyogera kunafuya bali ku kituufu. Omukyala akabonero akasooka k'omulabira atali mu ddiini butasaala, kuba kasita ogaana okusaala kitegeeza buli kimu osobola okukikola ekibi. Era teri muntu mubi nga muntu atasaala. Naawe omukyala mpuliriza, tofumbirwanga omwami atasaala. Asaalako olumu n'olumu, oyo mwami mukyamu, era naawe tajja kukuwa mwana mulongoofu. Naawe omukyala tofumbirwanga oba tekakutanda ne weesembereza omuntu asaalaku olumu. Omusiraamu yenna asaala esswala 5. Akabonero ako ka butasaala both ku bakazi n'abasajja. Ekkubo eryokubiri etuyitamu okufuna omwana omulongoofu kwe kubeera n'ettaqwa. Kwe kubeera n'ettaqwa mu mutima. Kwe kubeera n'ettaqwa mu mutima. Yenna ayagala okufuna omwana omulongoofu, beera n'okutya Allah mu mutima, wangaala ng'oli mwami, wangaala ng'oli mukyala alina okutya Allah mu mutima. Amakulu nga toli mukozi w'amadhambi, nga toli mukuŋŋaanya waago amazambi, beera muntu eyeewala ennyo amazambi, ate beera muntu omunyiikivu ennyo ku ibaada. Obuufu obwo bwennyini Allah ajja kujjiramu omuntu omulongoofu amukuwe. Ekyo Allah akikolera bannabbi be. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, olw'obulongoofu n'okutya Allah kwe yalina mu mutima, Allah amuggyirayo bannabbi abalala ku mugongo gwe. Abalongoofu bangi abatukulembera olw'obulongoofu bwabwe n'abaana be baazaala nga balongoofu. Anas bin Malik, sahaba wa nabbi, yali musajja mulongoofu, obulamu bwe bwonna nga mutya Allah. Laba Allah wajja ku mugongo gwe era omusajja omulongoofu Imam Malik. Twoba olaba baseeka b'ennaku zino ne bahaaji muzaala abaana bemutategeera, olw'ensonga temulina ttakuwa mu mutima. Empangala zammwe eza bulijjo teziraga kutya Allah, naye nga kuno kungulu mulabika kutya Allah. Allah kyatugamba mu Suratul Bakara, atamuruna nnasa bilbirri, mulagira abantu okukola ebirungi ne mwerabira emyoyo gyammwe, n'olagira abantu okusaala nga gwe tosaala.
nolagira abantu okuva ku shiriki nga gwe mushiriku nnamba emu ate ng'oli imaamu ku muzikiti. Kati abakulaba bakulabanga seeka oluganda mpuliriza. Era kituufu oli seeka ssebo, naye abaana b'ozaala bagenda kwoleka ekituufu gy'oli. Era teweewuunya baana b'ozadde nga mulimu alina amasabo, nga balogo, nga bashiriku, kubanga naawe kyobadde kuno kunguladde olabika kirala nga ne mu reality kirala. Oba oyagala okufuna omwana omulongoofu wangaala ng'oli mutya Allah haqiqan, Allah ajja kukolera yakoledde abalongoofu. Kyewalaba osanga basheekhi nga bwe mbagambye bahaji yaga nti seeka gundi bukyafu abaana be baliwa nga teri yadde. Ekyo kyoli Mungu kyagenda okugyamu omwana. Abooluganda tubeere mu abo abata Allah obulamu bwaffe bwonna haqqa tuqaatihi, olwo nno tujja kufuna abaana abalongoofu. Ensonga ey'okusatu, kwe kusaala eraaka bbiri. Kwe kusaala eraaka bbiri nga wakatuuka ewaka amakulu ng'ova kuwasa. Ekyanikulembedde ekyo era ndowooza kandete ekkubo eryo kwe kufuna olukusa okuva ewa abakadde abazaala omuwala. Oweyagala Allah akuwa omwana omulongoofu, kakasa nti maama we wamufuna mu makubo matuufu, amakubo amatuufu aga shariya. Munnange nno si mazibu. Ate in fact okuwasa ze zimu ku ibaada ennyangu ennyo ate Allah ze yeeyama okubeererawo. Era tetusobola kuwasa mukazi n'osigala ng'oli bubi, tekisoboka. Wabaawo something wrong wakati wo n'omutonzi. Osanga omuvubuka omu alya chapati 10 nya kikomando ku makya, essente omuntu zaasaasanya nga muwulu nyingi, ate obeera ng'oli mufumbo oleka nusu kakaaga kasanvu ewaka omukazi n'atetenkanya ne mulya. Teriyo kizibu mu kuwasa. Just matter of kufuna muwala ne muteesa naye amahare ne musiimagana ne mugende wa kitaawe n'akuwa olukusa omutwale. Naye omukazi gwe wabba obubbi gw'oyenzeeko, abaana be muzadde mu bwenzi bangi nnyo, okuggyako olw'okusaasira kwa Allah, naye emikisa 85 ku buli 100 tebaba abalongoofu. Kapasente akasigalawo keeko ak'abalongoofu. Allah bataddeko okusaasira kwe. Bavubuka tufune olukusa okuva eri abazadde b'abaana ab'obuwala, muzaale omwana owa halaali nga mawulire ga ssanyu. So si kuzaala baana mu ngeri eri haraamu. Abooluganda, awo nno wetuleetera ekkubo liri lyetubadde tugenzeeko. Omala okuva ku nnika, bamaze okuwoowa, bakuwadde omukyala afuuse wuwo, taliiko agamba, w'otuuka ewakaawo we mugenda okuwangana ne mukyala wo musooke musaale eraaka 2 ziri mu sunna. Eraaka 2 nga gwe omwami gwozikulembedde
omwami nga gwokulembedde swala eyo nga mukyala waggoberera. Awo nno mwanika emikono mu maaso g'owekitiibwa Allah, mumusabe mu kyengera kye mutuuseko eky'obufumbo, Allah abaweemu ezzadde eddongoofu. Ekisembayo okusoma edduwa nga mutuuse mu kiseera kya al-ijmaa, okubeera nga mwegatta. Awo waliwo edduwa omubaka gye yatuyigiriza, tebamala gagenda fa. Era edduwa eyo egamba nti Allahumma jannibu shayatin wa jannibu shayatin ma razaqtana. Giyigiriza omukyala bagisome nga omukyala wagiddamu in case nga gwe omusajja ogimanyi. Then awo mugende mu ibaada nga muli protected from evil. Abange shaitani esobola okusooka okwebaka ne mukyalawo ne interrupting eyo process. Beba naawo bemuzaala nga already aliko shayatini ku mitwe kubanga tiyali protected. Tuwasoma dduwa naye nga edduwa eteetaagisa wuzu. Just dduwa nogamba ai Allah taasa tutaase shaitani mu kikolwa kye tugendamu, ate otase shayatini otutaase shayatini ekyo kye tugenda okufuna oluvannyuma lw'ekikolwa kino. Amakulu ye mwana. Sijja kubeera nga nsukka obudde bw'obumpeddeko. Insha Allahu taala tujja kutandikira ku nsonga ey'okuna amakubo mwe tuyita okufuna omwana omulongoofu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa Allah nas'aluka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.